Nga abayizi bakomawo okuva ku masomero, ekitongole kya poliisi kivuddeyo ne kirabula abazadde awamu n'abayizi ku nneeyisa ey'abaana baabwe. Okusinziira ku mwogezi wa poliisi mu ggwanga Uganda Kituuma Lusoke, akadde kano abazadde bateekeddwa nnyo kasaakinyesira olw'ensonga nti abaana bandyekakozesa okwenyigira mu bintu ebityoboola ekitiibwa kyabwe awamu n'ebyo ebikontana amateeka ga nnyaffe Uganda. Ono ategeezza nti omwana yenna anaagwa mu buufu buno wakubeera ng'avunaanibwa. Bwe budde buno bw'osanga nti bakagwa ensonyi bano bwe bateekinga advantage. Waliwo n'abaana abasobezebwako be twaliise ba guardians, abantu abali badde balabirira abaana ate n'osanga nti be basobya ku baana. Ki kye twogera wano? Abazadde muteekemuuko amaanyi mutunuulire abaana bano. Abaana bano oluusi bw'oyogera nabo obujulizi buno obufuna. Abaana babasindika ne babatwala mu byalo, eyo mu byalo eyo ogenda okuyira nti omwana bamusobyako. Abamusobyako oluusi either abantu abakulu ababeera mu famire. Mu mbeera y'emu era akikkaatiriza nti n'ensonga ey'okukozesa amasimu nayo teteekeddwa kulekebwa nnyo mabega olw'ensonga nti omuzadde yenna anaakwatibwa ng'omwana yakozesezza essimu ye ajja vunaanibwa, era nti buvunaanyizibwa bwabwe okukuuma awamu n'okussaawo amateeka abaana ge bateekeddwa okugoberera nga bakozesa amasimu mu mbeera zonna. Abazadde mugezeeko nnyo okuteeka eriiso ku baana. Abaana these days abamu babayingiza mu bimansulo, nosanga omwana nga ndoze ekimansulo mukimanyi, naye ekimansulo nosanga nga omwana ali mu bbaala ate nga aperforminga ekimansulo, era netumala tukwatako nga nanyini bbaala oba aba organizinze ekivulo ekyo tukubonereza ng'amateeka bwegogera. Ono era alabudde abazadde okwegendeza ne bakibba baana abandirabikako mu kadde nga kano awamu n'abo abayinza okubuzaawo abaana bano ne babassa ku nningo basaba akasimbi nti basseeyo nnyo essira okwetegereza enneeyisa, entambula awamu n'abaana mu bifo bye bawangaaliramu. Edda abaana babayisangamu embooko, naye kati olina okukkiriza nti etteeka lyakyuka era tetwagala tukukwate otandike kutuwa excuse nti ffe kuva dda abaana bakubibwa, afande ffe nze mbadde sikimanyi nti sikirizibwa kuba mwana wange. Naye leka tugoberere etteeka, wanga naffe poliisi bwe tuba tukwata naffe tuba tugoberera tteeka eryo lyennyini, era totandika tetuwoleza kirala kyonna. Etteeka olunaku olwaleero eggwanga Uganda bwakulyefuka n'eggwanga erya South Africa mu mpaka ez'abazannyira kuno oba eza CHAN. Wano Lusoke wasinzidde n'agumya bannansi nga bwe bagenda okuwa obukuumi bwonna obwetaagisa okulaba nga Uganda esobola ovaawo n'obuwanguzi. Temujja n'amamotoka unless ng'oli VIP oba oli VVIP ate nga bakuwadde ne sitiika. Then nebirala bitwadde twogerako, of course ye issue ya okujja nga tositudde bintu bingi, keesi biki, jangu nga oyina jangu nga bwoli, so that tetuddamu omuntu najja ne suitcase namba tutandika okwaza swala ebintu ng'ebyo tuba tetubyagala ku kisaawe. Ono era ategeezezza nti balina bye baakutte abadde batunda tiketi z'omupiira guno, kale nga n'olw'ensonga eyo abantu nga bano bateekeddwa okubeera nga babeegendereza. Mumanyi ku mukolo tewabulako musiiwuufu abajingirira tickets, nabo bakyaliyo, era kyova olaba tuyinayo 12 be twakwatayo ebikwataganye n'ogezaako okuzanya obukujukuju mu bintu bya ticketing, era abo tubayina. Naye kye twagala okusaba, guno omupiira ogenda okubaawo tumanyira gujja kuleeta abantu bangi, mugezeeko genda mu budde. Ku ssaawa 2 ez'akawungeezi k'olunaku olwaleero eggwanga erya Uganda bwakulyefuka n'eggwanga erya South Africa, era nga Uganda yeetaaga buwanguzi mu mupiira guno okusobola okukiika ku mutendera oguddako.
yise Kigongo kulwa Channel 44 Oliggulo.